Munyambe mumpe ku magezi kuba mpulira ntende waliddwa, mpulira nfanzigwawo, simanyi kyakuzaako. Nsaba ku magezi gammwe bamikwano. Ekiyumba kye bantwalamu okukola kiriko fuloozi 4. Fulo esooka erimu ebisenge 8, erimu amadiira 3 ne toyileti 5. Eyo fulo esooka. Mu kiyumba kyennyini mwendi mulimu abalwadde 2. Oyo nno mwana muwala Kadaama attotola emirimu gy'akola mu kiyumba waali. Azze okusaba ku magezi gaffe. Ngenda kuba nga nkuzannyira akatambi ka mwana muwala abe ng'akunnyonnyola emirimu gy'akola ogiwuliriza n'okaba amaziga. Nga tutunaa kugenda mu katambi bambi nsooka okubaanirizaako abalabi bange wonna vidiyo eno weekusanze. Wasuze otya mukwano? Wasiibye otya? Mwebale kwagala Maggie Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel. Amanya yenze Maggie agotogerabira. Ate era mukwano teweerabira nti eno channel yaffe Bankuba Kyeyo. Tuyisaako buli kimu twewa ku magezi Bankuba Kyeyo. Ani yeetaaze ku magezi ne tumuyambako ayita mu comment awo n'aba ate munnange nga amanya kiki kyateekeddwa okukola. Abwe tutyo ne tutambula mpaka bwe tumalako contract zaffe. So nalisabye mukwano nobanga video eno ogimpera ka like esobole okutuuka ku bantu abalala. Ate era nensaba naawe bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoose okujjako ku channel eno bambi wowe twegasseeko tekiba kibi. Oyinza okunkonerako kagambo subscribe nobanga otwegasseeko butereevu. Katugende mu katambi ka sister waffe nga ttotola ennaku gy'ayitamu. Waliwo abamu nga tukaabya kajanja abaana balina ennaku. Katukomewo tovaako. Mikwano nsaba ku magezi. Mbuuliddwa waka ne mu kibira. Bandeeta mu kiyumba kiriko fulo 4. Wansi sitepu esooka erimu ebisenge 8, amadiira 3, ebiyungu 3, tooyi 5. N'ekiddako bwekityo n'ekiddako. Mulimu abalwadde 2. Mulimu baba, omusajja yagejja, sirabangako muntu yagejja, mbadde mbiraba ku TikTok nga mmanyi kusalaga. Omusajja yagejja n'okutambula tasobola. Afuuka mu kadomolo gw'alina ofuukayo gw'alina omukyusa pampa. Omukazi gw'alina omukuba empiso. Olina okulabirira buli omu. Mu nnyumba mulimu abawala 4 n'abalenzi 2. Mulimu alina obwana 3. Bamikwano nkola okutandika ssaawa 10 ez'ekiro paka ssaawa 8 gwa kiro. Tebaŋŋanya wadde kutuula era emmere njirya ssaawa 8 gwe mmalira okukola emirimu. Naye ate nga yakolera kampuni ya Almawarit Manpower. N'ate ekinnuma byonna tubigumira omwezi gugweko gwe batugula. Naye kituuka ku salale ne batusala ssente ekyandibadde 85 bakusindikira 60,000. Bakusindikira 600 abamu basindikira ne 200. Neweebuuza kye wakola ki? Fe okuyingira okukolera kampuni dotuddo twaza musango. Ng'ate gye tuli batuwiribya batugamba basasula ssente nnyingi. Omuntu ayinza okuwiribya nga kugamba I pay 2,500, I pay 2,000. Naye ku bukadde obubiri bwe bawaawa wojjako akakadde akamu 15,000. Lwaki totuwa 85 zaffe? Please, Almawarid, please. We are suffering, we are enduring a lot. But why every time you deduct our salary, you send us a half, not 85, what you promised? You are sending us 600. Since I came, I have never received a full salary. Why? Why you people are mistreating us? You are the reason why ladies are escaping from your company. You are the reason why children abaana bali mu kutoloka mwensonga. Bannange mwetereze fe abagumiddemu bambi mutusanyuse. Tulumwaze mmenyeka gyendi. Nva ssaawa 10 naye era n'okulya ndya mulundi gumu ndya ssaawa 8 gwa kiro. Naye omwezi ne gugwako n'osindikira 600. You people wake up. Mubeere serious.
tetwagala mbeere the reason why tutologa. Ebiseera ebisinga video zino bwe ziti zitugumya. Lwaki ngamba nti zitugumya newankubadde nti za nnaku? Oyinza okuba nga obadde oyina gwe kyolaba ng'ekizibu nga mu butuufu otendewaliddwa, naye ate bw'owulira ennaku ya munno n'ogamba nze mbadde nkaabya kajanja. Fulemu webanga eriko rooms 8 owulidde byonna nga bw'abinnyonnyodde, just ebisenge 8 ebyo bisenge kuliko amadiira 3 teekako toyireti 5. Ate mulimu omuwarabu ow'olugezigezi n'olujanja ng'ayagala akukozese akukamulire ddala akulabe nga tokyalimu nagoogera nga n'ebigere bino ojula kwewalulira wansi nga tokyasobola kubisitula. Gwe wenna alaba vidiyo eno muwe ku magezi akola atya? Ekisinga okuneewuunyisa kimu, ab'amakampani abo ne wovayo n'omulaajani n'omugamba munnange emirimu gisusse ku bw'obuntu, bannange tasobola kuwuliriza. Kwegamba babeeranga abatunzeeyo omuntu bulamu bwo bwonna, kyonna ekijja kigumire, kyonna oba kiki oba kiki kitwala bulamu kigumire. Bw'obanga tovuddeyo kweyirwanako gwe nga nkuba kyeyo okakkana ofudde, okakkana omugongo gukutuse. Ate omuwarabu w'e Saudi ekiyumba okibeeramu ogwo, era biyumba bitono nnyo by'osangamu abakozi 2 ne bw'ababa nga balina emirimu emiyitirivu gitya babeera ne kadaama omu. Tebalinga ate Dubai kizibu kyakusanga kiyumba nga kirimu kadaama omu, babeeramu 2 3 kudda waggulu, tosanga kadaama omu mu kiyumba ky'e Dubai. Oba ate ekyo kyekirungiko Dubai kyerina nti tofana mirimu gyonna, naye Saudi gw'ofumba, gw'oyoza, gw'ogolola, gw'olongoosa ennyumba, gw'olongoosa toyi, y'abagenyi nga mwakyazizza, byonna bituula ku mutwe gwo n'okola n'owulira ng'oyagala okugwa eddalu. That's why nti abakyala abo waya zivaako, bannange omuntu oyinza kukola bw'otyo n'osigaza waya emyaka 2 n'osigaza waya ng'okyategeera bavaako ogenda olatandika okwogera ebitakwatagana. Yensonga lwaki bagamba kadaama leero oyogera naye bulungi, ekyo ogenda okuddamu okwogera naye nga kuyisaamu eggaali. Bannange abakyala beekyawa. Olaba gw'obeera Uganda n'okola n'owulira ng'okooye n'otagaana nakaana kakuyite mami, oyinza okukaboggoyera oba kakuba oluyi n'owulira nga toyagala kintu kyonna kikusembeera nga kireekaana, just okooye. Kati saasira ali ku ddungu, musaasira omukyalo ono mu kisiibo, kuba ennyumba nga bw'eri ennene n'abantu bangi bakyaza. Tomuwala bw'akyaza ennyo atama, kibeera kitya? So badiya sister tumuwe ku magezi, kyekimuleese wano ng'asaba ku magezi, bambi mumuwe ku magezi akola atya? Mukama bankumire nnyo, tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Amanya asigadde nga nze Maggie okuva mu Kyeyo Initiative Uganda, ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abankuba Kyeyo. Nkusaba mukwano totuuleyo na kizibu, jangu obe ng'ofuna okuyambibwa oba osaba ku magezi, jangu mukwano tulabe engeri gye tuyinza okuyambako. Ekirala mbakubiriza nnyo, mukiraba nti kampani zetutwala ne zitukasukayo bukasusi, bolo tutuusa ku airport ng'ogwabwe gukoze eki, ng'ogwabwe guwedde. So kati mukwano jangu registeringe naffe. Bw'omanya nti ogenda ku Kyeyo n'omanya n'olunaku lw'ogenda okutambula, ddukako ate wano Ensambya ku ofiisi yaffe ojje weeregisteringe obeere memba, nti buli ekituukawo ate babboosi bano beetaaga okukwatamu nga tonnaba nakumalako myezi 3 egya probation, kuba abamu batandikira awo embeera oluusi tolya emyezi 3 gigenda okuggwako oluusi nga tebaagala nakusasula. Wakatandika myezi 3 naye babanja emyezi 2. So mukwano babboosi balina okuba nga tubakwata mu kawo ng'okyali mupya ne basobola okumanya nti oliko follow-up. Mbakubiriza nnyo bw'oba ova e Uganda yitako Ensambya. Location yaffe tusangibwa Ensambya ku Crafts Center. Bw'atamanyi Crafts Center weeri, gwe bagambe nti ngenda Nsambya
ku sharing youth bw'otuuka awo ojja kuba otukubirako ku nnamba z'amasimu ojja kuba ng'otufuna so obenga weeregisteringa kyenja okubagamba si kirungi nnyo kumala kutuuka eyo n'ofuna obuzibu abamu tugenda n'okujja ng'amazima tutuuse ku extent esembayo nga buli kimu kimaze okwonooneka n'olyoka onoonya bakuyambako so mukwano tukikole tube nga tujja ng'embeera tennayonooneka waliwo oluusi mistakes ze tukola nga zalyetaazo n'ogamba waliwo oluusi mistakes ze tukola ng'oba oli awo tetwali zikoze singa tufunyeko abantu abatuyambako ne batuwa ku magezi ne batuwulira butya bwe tuyinza okukola ebintu oba ne batwogerako ne bakama baffe so bw'obanga oli registered naffe kikwanguyira nti weegazaanya buli nnamba yenna ey'omukozi wa Children Initiative Uganda oba nayo leero kangendeko wa mama Fahima kati leero kangendeko woono kati leero kangendeko woono mukwano n'obanga oyanguyirizibwa okufuna obuyambi kyekyo bamikwano mukama bankomire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana bye bye